Yes, nkwaniriza katugoberera ku Open Mic Media embeera bweti webadde era nga amagye g'eggwanga Uganda UPDF gayingira eggwanga erya South Sudan. Amagye ga Uganda gatuukidde musanyu abantu baganiriza olw'ensonga nti balabye nga amagye gano gazze okwanunula okuva eri obyekera obadde bugenda maaso mu ggwanga erya South Sudan. Era nno amagye okugenda mu ggwanga erya South Sudan, Parliament emaze kutuula, Parliament nekkiriza amagye gagende galwanireko Abasudaani. Era mu kiwandiiko kya Parliament kyawandiisibwa olunaku olwa Thursday, Parliament yagambye bw'ati: The Parliament of Uganda has on Thursday approved the government's decision to deploy the National Army, the Uganda People's Defence Forces to South Sudan. Nti Parliament egambye nti olunaku olwaleero nga Thursday ennaku z'omwezi 2 ekkiriza gavumenti kye yakoze, ekkiriza okusala kwa gavumenti okuyiwa amagye g'eggwanga mu ggwanga erya South Sudan. Agambye nti the UPDF was deployed to South Sudan weeks ago without authorization from the Parliament, which is illegal. Nti mu kusooka amagye gaatwalibwa mu ggwanga erya South Sudan weeks eziyise ne Parliament yati nakukidiscussingako. Era bwetyo Parliament yavuddeyo ne discussinga nekkiriza amagye gagende gasobole okukuuma eggwanga erya South Sudan. Bwetegereza ebyokulwanyisa ebyatwaliddwa mu ggwanga erya South Sudan, Uganda byatutte mwadde mu byokulwanyisa eby'amaanyi ddala ebyokulwanyisa byogamba nti binnamuzisa. Basimbye oluseregende lw'emmotoka oba a convoy of army vehicles. Emmotoka zineno zabaddeko abanamagye abangi, amagye agasuubirwa okuba nga gali mu numbers nga mu 100+ be bagenze okulwana. Ate emmotoka ezatwaliddwa okulwana mu ggwanga era South Sudan nazo zadde emmotoka ezimu ku mmotoka ez'amagye ezisinga okuba ez'amaanyi. Okusinziira ku kiwandiiko kituubirwa nti Sudaani ebadde eteeberezebwa nti egenda kwenyigira mu lutalo. Awo bakolaga ku mmotoka ezagenze okulwanako era nga ezo zadde atulera ezadde zitisse emizinga oba ziyite tanka. Bw'obalamuko zadde ziweranga tulera 12 nga zitisse tankazi 12. Tanka zino zimajegere ezitambulira ku majegere. Lwaki Uganda yatta amagye gayo mu ggwanga erya South Sudan? Kino kiddiridde olw'ensonga nti eggwanga lya South Sudan okuyita mu kitongole kyalo eky'ebyokwerinda awamu n'ekyobuyambi lyasaba eggwanga lya Uganda okubasindikira abajaasi ezaali weeks nga 2 era nga wano abaministers ababiri ne vice president baavayo ne basaba Uganda ebayambeko. Era bwetyo Uganda yatisse amagye agawerako negasa ku mmotoka ennwanyi negatwala. Mu bintu ebyatwaliddwa okugenda ku mutalo mwaddemu bannamagye ba soldiers, mwatwaliddemu emmotoka ez'amaanyi ezimu ku zagenzeeyo. Awo olaba lwadde lusegende lw'ammotoka nga lugenda eyo convoy. Bwebalabalamu emmotoka ezatwaliddwa wano eno eyo mmotoka y'amafuta, ziri mmotoka za mmundu, ziri mmotoka za byakulwanyisa. So bwotyo bwetegeeza embeera bwetyo bwe yabadde okitwaliza awamu, naye nga twebaza nnyo Uganda olw'enkolagana ennungi n'amawanga agagitolodde era nga Uganda kyekola kirungi nnyo olw'ensonga nti eyambako okukuuma obutebenkevu awamu n'obuntubulamu. Nsaba owe endowooza yo ku kiddala Uganda kyeyakoze okutwala amagye gayo mu ggwanga erya South Sudan kyabadde kirowoozo kirungi oba ku ndowooza yo gwe olowooza otya? Uganda kyeyakoze okutwala amagye mu ggwanga erya South Sudan olutalo gye lwogenda mu maaso kyabadde kirowoozo kirungi oba nedda? Awo nno badde batuuse mu nkambi ewagenda okubeera ensasagge. Awo bagenda okusinziira basobole okukalaaga ebitundu ebisigadde. Ndowooza mulabe Sudan nsi ya nfuufu. Babagamba Uganda eyudde enfuufu, ensi eza Africa ezisinga baganda bange za nfuufu. Baganda bange ensi za Africa ezisinga za nfuufu. So amawulire be gatwe gatambudde, ngenda kusaaka amalala weekuumireko ku Open Mic Media, obeere kusubscribinga, obeere kusharinga, obeere kutambula naffe. Mukama akumpeera omukisa oweeraba.
Abajasa.